vile ni kanisa yote gari tena naomba kacha aina ne sorry how are you? Umutwe ndogo sigadde aina akolera wano wamu uli atakude kumaza yawoganye ndogo sigadde shiro ndogo vuddeko Gomana Dauda. Guarda mbuga. I know you guys. No one never see. Kaka ni mzee yake. Mnamboga. Bade ngenda byange nnyo. Agende eri mu kikoza sibe. Abajiwanja. Muna mukuvude ngena ngimene ko ne bachali banga abakadde. Wait. Ni wakati. Embere badde Embere olunaku lwa leero ebadde nti omwami wa Greda yazze n'asenya ejjo yasenye n'atandikira no ku mwala egutandikira n'akomaawo n'abuuka ogundi ekigoma ekyo n'atandikira mu maaso gaakyo paka eri waggulu kati olunaku lwa leero bwazze ku makya lowooza agambye kamalize kano akantu lumu neeyongereyo waggulu bwazze okusima ekigoma kino ataddeyo Greda esooka n'asindikana n'ateekayo ogwokubiri awadde ateekayo ogwokusatu Greda erumye muki erumye mu kugulu kwa muntu Greda eno werumye mu kugulu kw'omuntu n'awugana n'agamba omulambo n'ava muki mu mmotoka ye bakama be ne bajja nga badduka babadde wali ku lusozi waggulu
bakama be baze nga badduka bagenda okulingiza ng'omusajja ekitundutundu kino ekya wansi saako nga n'omutete guliko n'ekifuba ndowooza ne bagamba nti balabika omuntu obakoze eki bazizikayo muzizike kubanga engeri gye tumutunuulidde okugulu kw'evviivi kuno kwabadde kwalobye sayidi eno n'okugulu okulala kubadde kuli sayidi eno nga kwalobye kuno okugulu tekubaddeko kubanga akulobye bulobye mu greda kwandibaddeko gyandibadde emigulu ebiri naye okumu akusesebusirira engeri gyalabyemu omulambo muba temulya ku kivundu kyonna kusinziira nti tewabaddewo kivundu kyonna kuba singa wabaddewo ekivundu nabaana abandisimye ejjo bandibadde bandikiwulidde naye singa tamaze kuloba mu kugulu kwa mulambo ogwo naye teyanditegere yandigusenye busenyi n'ateeka mu mmotoka kale sebo wabanga gamujja eno ne gamuyingiza wano tekisoboka kati abantu abaano bakimanyi nti amazzi wano olumu gajula gajja ne gabawunsinga ne gayita wano ne gakwata liri abantu amazeyo ebbanga omuntu batudde okubaawakwata polisi kyolowooza bateekawo omuteeke oba engeri nekuba gyetonda ennyingi sikyangu kyakumanya kituufu kiki bakituufu kiguguno omwala gubanguleeta okuva eri kisooka okuba nga amazzi gakola tigamuleka negamukola negamuteekeo n'awagamira eno tegeera naye olaba engeri gyalimu sinyangu yakutegeera kituufu kyali kanoba olaba sikyangu kyakumanya kituufu kyali ki waliwo omuntu gwe baali basanzemukko muguno maloba weno gyekisoose banga liseewo ddene nakigamukuba nasigalawo bwati amanya bampita Christ Dawuda were tufunyemu ekikangabo wano waliyo mufugo kusanga kumara naye nga ziraga nti atutte ebbanga kubanga n'omutete guliko n'emagulu naye mu luvannyuma lw'okubeera wano kubanga wano neighbor wange naye okulaba nga bantu bampita badde bagogola omwala guno ne balaba omuntu kati ne bajja ne bampita bampise ne bangamba waliwo omuntu yafaayo kati tugenza okutuukawo naffe okumulaba nga kitundu kyekiriko so naffe kyetusozeewo okukola okubira abamateeka okubira poliisi era kati kusaa zino wetwogerera ezze yekebeje kubanga ebyo bisinga tubirekera poliisi naye nga kitalo nnyo ayinako omuntu we nga yafa nga yamubulako nga tamulaba ayinza okujja n'anoonyerezaako kubanga musajja adde musajja naye abadde nga mukulukulu kuba ebbanga lyolirabika ligenderedde gyemulabyemu so alina omuntu we yamubulako waddemba okubuulirizaako abadde mu mpale ya kaki empale yokka gye tuyinza okulabako nandawe yali ya black wano ku mwala guno waliwo omuntu yenna gwe baali basuddewoko oba omwala guno tebasuulangawoko muntu naye nga abantu bafa kuba guno omwala olumu gwattakooko ku baana abato ng'enkuba etonnya ne tubanoonya kwatta abaana banaku olwo ne tubanoonya ababiri baali babuze era amazzi we gakendeakendeako twabasanga eri ababiri ng'omwala gwo gwali amazzi bagerala gajja mungi abantu ne bagwamu abaana abalala baali balwanira bbaafu yalaba nga baliranyiganye ayiwayo waati amazzi kasasiro ate bbaafu negendamu n'agikwata nakali akala nako ne kagamba kange nemuyambe gwe nani so webityo ebyali omwala gwo gutera okutta erinnya nze Romeo Augustine ndi kansala ku Mukono municipality tufunye ekyekango ku mwalo ogwokubiri ogwalweza bannaffe ababadde batuyamba okugogola omwala bwe bagudde ku mwami eyafiira mu Kigoma nga taliiko lususu wadde era bw'omutunuulira tosobola na kumanya nti feesi efaanana gundi oba gundi naye kye twagala okubategeeza abantu mwenna ababa balabye nga mwabulwa abantu bammwe naddala abajje nga banoonya abantu baabwe abaabula mujje ku poliisi ey'e Mukono babongere okubawa ku details. Kitukubye enkyukwe kubanga ekyamazima kirabika kitutte ebbanga eriwerera ddala wiiki
wiiki ebbiri ziyinza okuba ziyise nawo okuba omuntu wafaananira bw'ati kubanga taliiko lususu kyetwagala okutegeeza naye abantu bonna nga wabulwa ku muntu wo jangu ku poliisi emukono kitukubye nnyo enkyukwe nti n'awantu wasangiddwa wali dangerous nnyo amazzi gabadde gadduka tuyinza okuba nga amazzi ge gamwalula ne gamuleeta kiyinza okuba nga bannaffe ab'emitima emibi nga be bamutuusaako obuzibu ne bamusuula awo so tukyali mu kwebuuza buli omu yeebuuza bwebuuza era omulimu tugulekedde poliisi n'abo abanaasobola okukola ebyetaagisa okunnyonnyola omuntu yafa atya era okutegeeza abantu bannange twefeeko Uganda eno tuddemu ak'obuntu ak'amayumba 10 edda ke baakolanga nti ne munno bw'aba abuzeeko ebbanga okunkonako ku luggi n'obuuza gundi ono yalagawa kubanga omuntu ddala okubeera ng'ali mu kigoma awo n'oluusi omuntu lwakola ng'afudde kyewuunyisa nti waliwo n'amaduuka agatunda ebyokulya ebyokunywa naye nga watutte ebbanga eryo lyembagambye erya wiiki nga 2 naye ng'omuntu ono yandibadde olwedde akoze saawundi ewunya ekoze tya so bane tuveemu omutima guli ogwa kikwata ku nze kitukwateko ffenna bw'owulira ekintu kyonna otegeeza ab'obuyinza kati tubeere nga buli omu yeekengera munne mu mbeera eno gye tugenzeemu ey'okufa ku bannaffe nabo tubafeeko kubanga omuntu ono osanga teyandivunze kuggwako mubiri nga tetunnamulaba nze Mogero Fred Lwanda Buti kukibaddewo olwaleero mu kifo ekyo mbadde mukyaki mbadde nakadda waka ne bagamba waliwo omuntu akoze gwebasanze nga yafiira mu mwala nga nakyemanyi twekudduka emisinde nenja kusiira bwentuuseyo ddala omuntu nemusanga nga yafiirawo oba yafiirawo oba yaleetebwawo situmanyi kyamaanyi nyo okusigako abakugunga balina okukigula ekyo then neokubira sieroko nemugamba munango waliwo ensonga bweteri mu kitundu kyaffe wandibadde kusindikira ojja n'olaba kiki ekituufu nakiki ekyokukola naye bagamba abaana abakola ekkubo abasisi bachina badde bagezaako okwalula omwalo ogwo that process then basanga ti omuntu oyo nga yafiirayo ya mu kigoma nga bwe mukirabira mbeera eyo nekuba nga tulina okubeera vigilante nnyo eŋambira abatuuze ensonga engeezo otherwise situwulirangako kintu kikivundi kubanga motoka yatandise ejja okusomba ettaka ng'eritwala kati kintu kino kibadde kiri wansi nga tusobola kumanya teebadde ensambuzi n'ekivundu nga tewaba tebadde bayitawo nga tewali kiriwo nti ki kino kiwundi mu mbeera eyo ndabidde ddala nga waliwo obuzibu awo mwala awo eitha bamuleeta buleesi oba mazzi tulina kyetumanyi kukwatagana wali ofunye ku mawulire mu ofiisi yo tekuli muntu eyali abuze era situlirangako nti waliwo omuntu yabuze eitha bamuleeta buleesi simanyi obubaka bwempa abantu buli nti abantu wabanga omuntu wakubuzeeko mulange omuntu yali ayambadde bwati ne bwati ne baba nga bamanyi ate nekirala abantu baba batambula bengako bannaabwe tuddewo ngenze ku kisobo kiti omuntu atandikirawo yeza okunoonya kumanya ayatambudde mu kisobo kiti ekibakumunoonyeza naye kati abantu tusobola kunoonya muntu n'omusanga tomanyi ono yavaawa tambula siibula abawaka n'abaana mbategeeze babere nga bali nga tebatambula kutambuza kuba omwana ayinza okuba naserera nagwa ize nabula omubeereyo mpoko namugwala omuzadde natamanya oluli asigala ngagamba tumuntu wange yabula naye nga tamanyi yabulirawa oba yafa oba jali erinnya